abadde ajulidde ICU okuyingiramu ICU abadde amaze okuyingiramu organism zifeiringa omulundi guno bagezaako okuzizza engulu ne zigaana ne bamudeclaringa clinically dead ne bakakasa nti afudde. Tubadde tuyingira awo Magalibu abadde nina gye nasiibye nga ndisinzi nabadde tebannamba information foundation mbadde kiwuli ku ddwaliro wennyini ninga nti akanfunani gundi ngenda babashenogamba sheekh bamujja ensambya mbadde nva mu wuzu akatandika okwaziina Magalibu Sheikh Elias Abuko amubaddeko ennyo nankubira essina ngamba Sheikh afudde naye sinagamba muntu yenna kugamba muntu sooke twetegeke era bensadde nabo ekibisi bagambye omusawo omu yabadde yagambye nti najja naŋŋa nti ani okambi genda nsambya tugende naye nemubikira nga tuuse mu motoka nemugamba tugende naye Sheikh akoze eki afudde tuuse wano abafamire babaddeyo Sheikh Buko nange netula ntubabuuza nti amwina wasiya ya Seeka baga nti tulina yagamba kumuziika mu limbo ki aga nti tulina prefaringa Nkoowe baga Nkoowe yajula naye kambuuze nembuuziza nebaga nti ayo Sheikh ekifo kijja kulabika era ne Haji Haruna azze wano agenda otuwana ate nga tukyusizza naga nti nedda Sheikh tumutwalewa Nkoowe nemuga nti aa twegatta mu ddabasa ya Seeka netugula limba emityana nga yagikulembedde yiikanya nga ate awo wetuba tumuziika nga birowoozo weyize famire mpemu netutuula tulina Sheikh Kiwalyanga Zakariya tulina Haji Yusufu Jembo Obuziga tulina Sheikh Mafu Muhammad Shawar n'abafamire Twaha Hajati Madina n'abaana be nebagamba nti tugendewa kale tukkiriza tudde emityana ku limbo nolwekyo Sheikh akuziika emityana essaawa 9 naye puroguramu y'okumuziika etandika ssaawa 3 ku muzikiti omunene emityana masijjala emityana enteekateeka zonna weezire kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 7:30 weziggwa nenaawe tuvuge tugende wali ku limbo wetugenda okumuziika ebisigadde ebirala ajja kukolebwa awakaawe nolwekyo wano wenjogerera nammwe